tusaba abantu ababulira enteekateeka nga bwegenda okubeera from morning paka waggulu. Omuntu ayagala okulaba Eddie Kenzo yajja wamulaba ssaawa mmeka kalo kasiita anayimba mmeka? Program egenda fuluma tennaba kutuuka kufuluma naye nga nze ngenda siiba kololo okuviira ddala ku makya mpaka ate kiro. Abantu bange ntandika nabo mmala nabo. Tenti yange erikiriya banteddemu ebyokunywa ebyokulya tugenda kubeera walinga tegedde. Yeah. Abamu bayingira leero mampi ajja leero. Carol Wuno, international artist all the way. She's in a building, baby. Obo segede. Nakatuuka temukimanyi. Bamuziza mawange wabweru nakatuuka nakatonya. Tubadde otubuzeeko era nga akatuuka. Eddie bano banzikyeko. Omwana utabagala. Omwana we tatwagala. Dayo wa Eddie. Omwana wa Carol yabakyawa. Badde mugamba ki? Okay. List mpanvu. Besinaba confirming sijja kwogera nnyo byansimatu. Waliwo ebikyala sibye but still on the wendi. Carol waali, Bikulu waali, Chameleon waali, Paraso waali, waali, Shiba waali, Spice waali. Bonna we bali. Nindese ne ba Red Bantoni. Kirevajje. Akati tukiridde. Tuleesa abantu bonna master parrot mu kizimbe. Oba okitegeera. Bonna abatigani tukiridde ekintu kiwanvu kirimu abayimbi bangi kyagamba bwe ntandika okunnyonnyola sijja ku stoppinga. Isn't that enough? Waliyo balabeko ku stage emu okujjako okulimba eggwanga. Bino ebintu byonna obikola. Ba promote tumanyi bali abanene. Tetubalaba. Tulaba mu ggwe n'omukulu masiko. Lwaki wasazeewo okwesa? Nakozesezza masiko musajja otira mu nakyalo bulungi. Njagala nnyo abantu b'ekyalo kati empisa gye ziri. Kibuga mwayonooneka. Tumazeeko emirembe katuddeko mu byalo. Kuba temuli bankwe. Abayi. Omusajja akyalina amaalo ge tayayinda nnyo kavuyo tapapa tabama akola mulimu. Naye mmwe amalala mangi esiiti ndabirwamu bwe zambuka tezikirira temukutukubira na kajambo. Karo namukowa. Ali kakabuze. Bagamba oli kaloge bako. Eddie, abayimbi abasinga batyo kuba live lwaki osazeewo otteeka ku live? Abayimbi batyo kuba live? Ate lwaki abayimbi abantu olina bawa live kubanga live is live. Live brings life. It's live, lively. So it is. CD tujikuba naye tubisere bisinga tujikuba nga tuli mu condition eyo tulino jikubira but live is the real big thing. Abayimbi bonna abagenda ogenda ku stage bagenda kuba live oba bamugenda bawo mukisa okuyimba CD kwa bajja ne ba float ne ba nedda tokyogera. Kakati abayimbi abasinga bajja kuyimba okusinzira ku ngeri gye baagala. Twapangisizza band 2. Tulina neyo kusatu kubanga ne Lilian Mbabazi aleeteyiye. Esco alina basajja be bakuba kimashup nabo agenda baleeta. So tulina bandi 4 5 eziri confirmed. You know? That means anayagala okuba live ajja kuba live. Anayagala okuba kabaati ajja kuba kabaati. Kubanga ate nako si kabi senga obo kakubidde mu budde. Kubanga lwe tugenda tuuka omuntu alina tuwayo obwadduke nga program egezze. So nga ate bwe kiba ku live kinzo wanvu ennyo naye waliwo aba live waliwo aba CD okusinziira ku kirina abatukoze ki omuyimbi kyanaaba ayagadde. Oba okitegedde? Yaman. Ekintu kino ekya festival. The format gy'okuorganizing them. It's the first of its kind in Uganda. Obaba promoters n'abantu abalala bakitiddemu buti nga tebamanyi bwe kibeera. Kyabeeyi. Kasente kangi. Kasente kangi ko. Olina okikola nga totunuulidde kufuna. Naye ng'otunuulidde kusiga. This is my legacy. It helps me to build a good legacy. Nti Eddie yatukolerayo ekintu ekirungi. Kyokka ate promoter yito ina bugambo yatukolerayo ekirungi nga tafunye. Oba ekitegeera. Abo biseera bisinga batunulira nnyo the business part of it.
naye kati because it is my career and it is Eddie Kenzo Festival and I'm Eddie Kenzo, so I take some risks that they cannot take. Kubanze nfunamu nti erinnya lyange already libaliriwa somewhere, naye kati promoter munange oluusi yalidde na kaloni aba alina okwekerezaamu. So yeah. Bingi byatambula ku social media waliwo nawe posti yennyini gye wateekayo ng'abamu bagamba ekivulu wakisosoddemu kigenda mu ba NRM kyokka bokka. Tobeeyo nti ekyo kiraga ki kivulu kya buli muntu kya buli muntu. Waliwo ebyatambula nga bagamba mbu ekivulu kya Eddie Kenzo kisabiddwamu, so egundi eyo gundi yagipostingako tekinnasazibwamu yagipostinga Jacobo ng'agamba ki kigambibwa mbu ekivulu kyo bakisazizaamu olw'ebbwa nga Jacobo yataddeyo yapostinga nga agitaddemu ng'asazizza ng'agezaako kulaga nti bano balimba. Yateekamu yagezaako okulaga nti biri ebyogerwa biki before. Yes. Tugende mpola mpola. Alala twesitudde bwantogo bwe muli bulwisa. Ekifaananyi Eddie Kenzo agenda kugira mu byambalo bya leero bya kika ki ku festival. Eddie Kenzo wa kikumba tumumanyi. This time round ekikumba kyavuddewo. Kakati nageze nengwako ebubirigi. Nembaako byennona. Nenzire Buturuki. Ebuturuki ne ba atabo abo bo kubyengatto batandika okulwana nakola sole anakola ki abo ne banyiza ninga omanyi kangendeko mu Bangereza obo kitegedde kati ningamba naye omugezi akoza atya nenyingira Emisiri ne bako byedora gweto banyi mama nyabo gwala ko mukazi olubuto ngayimba buno agenda kwera agira bugizati mama nyabo ebintu bingi abagenda okwagala okopa fashion bagenda kulumu omutwe kubengo izigenda kuba zikyuka buli kaseera amataala n'abakazi b'embuto balaba b'embuto bajje balabe ow'olubuto ayambala atya kuba abamu bagezaako nnyo ne bezza wansi. Naye wadde olina olubuto oba okyasobola okusirayo nga sire mama in the building. Mutunuza eri kamera zammwe. Bajja kujja bandabe. Bajje balabe bwambala. Nga tumala. Aye tebatya kulaga mbuto kubanga kirungi nnyo. Future eyimiridde ku bano. Era ennaku zino nga kojja w'omwana ngezaako nnyo okulaba nti nnyina w'omwana mu budaabuda. Yes. Yabakoye kyensinga okumanya tabaagala bulungi mpaka mujja kudda ng'akoze ki. Yes. Tayagala. Naye omutima omulungi bakujje wakubanga embakojja bakojja ye omukulu bamulabako oba bamukokwe yamundaga mu bifaananyi. Listi y'abayimbi abagenda okuyimba kuba bisala. Listi y'abayimbi bangi abagenda oyimba ku lunaku olwa festival otusomedde listing eri endless. Tugenda kufuna ba international artist bangi ekyo tuli sure ne bannayuganda balina omuyimbi ogwo gwe bakusaba anajja ali waina bannayuganda bamusabye ate be bakama be bagende ku gate ye bamugende nomune tukulinze yingira wano ne moroka bajje nazo ngeyo yinzo gireka amafuta tofaayo tula mweno tugende kololo bwana agana ola bakyagulanya abikwasa abantu zani atabibakwasa mbibakwasiza mbikwasiza abantu ate abantu be bamwera batugambye nti kati yalabye mu wiki ya festival yaffe n'ate ebifaananyi bya family kati abantu bayingira mu bulamu bwa muntu mulala bamuleka anyumirwe ante while she's enjoying herself. She has the freedom. This is Uganda, the kind of freedom. Oh, Uganda, the land of freedom. nga owaye nga tumaliriza oba okyalina
nga tumaliriza bapromota abasinga bakola concert na events teri yali yalowoozeza ku kintu kya festival omutima omulungi wagugiwa kuba tulaba n'abayimbi be twali tulowooza nti baatubulako ogenda bale abantu bampagidde ebbanga ddene ne mbaako kendya ke kasikini kano kati njakulya nabo kati njakulya nabo kati kisaawa yakulya n'abantu bange era tugenda kubeera waldi nyina basajja bange mama zino enkenene nkoma mawanga agiruma netuliko eti kiri amugamba kuba kiri kyaffe muganda wange senene tujja nazo